Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba odadde kuwala. Ndi bulungi. Ogamba otya? Esooka okunyenya ku lunaku lwa leero obadde olonkinga meetings ez'okwanjula. Era tubadde tulonkinga meetings ez'okwanjula. Zibadde zitya? Zibadde nnungi alhamdulillah. Okwanjula kwaffe tukusuubira nga 25. Emikwano gyange gizze batuwadde akasente era ku Monday nkeera mu maduuka kutereeza bisi ne bakunyumyula. Inshallah. Gomasi. Ebyo nabimaliriza naye era mubaamu ebirala ebitanaggwa. Tulabye abantu beeyama akasente abamu bawandiisa amannya wansi. Treasurer ajja kubanga following up n'abeeyamye abenga abajjukizaako ng'enkola weebeera. Ajja tutulabye meetings zisadde mu restaurant. Ewe waka wa kiki? Ewaka wange? Wake wange. Nedda kati wano wa sister wange. Last week twali wa mami wange oba mwalaba ezo video ezatambula kati zibadde wa sister wange. Next Sunday tujja kuba ku Africa nabwe tutyo ne kutik tujja ne ba Rotarians ya president omulabi awo yaho ebityo. Yes, yo neina kuba wano ndi muntu abangi naye si buli muntu nti anjagala be ku mukolo gwange. Nze nabe njagala kera be bajja okubaako kati munange omukolo yagala ngutwala ennambuule era we mbasa kuyisa ekyobeero jja be nayise bazze tugolinawo akatebe kuwalabye nga temuli muntu utayise tageza n'alinyayo we mbasa kuyisa toba okimaki ku mukolo honestly we mbasa kuyise tojja be nayise be bagenda okujja of course oba tulina kadi totawaana kujja kubeera embarrassed. Atuuka wano ku 1 October inshallah ojja mulaba. Nja kuba mbategeeza Africana next Sunday atajja next month so nja kuba mbategeeza inshallah. Bafaani bange mbeebaza okunjagala n'okumpa ssente n'okubanga bazze naddala abaana babato bembalaza babaana ba TikTok abaana banjagala nga sibamanyi bankolamu bu challenges ate ne bannoonya ate bazze ne bampa ne ssente zaabwe ez'ekito honestly bambi mbeebaza nnyo ne my family mami wange last Sunday yakola launch mwebaza bonna abanjagala mbeebaza. Why do you think? Maybe you, but I am satisfied. Maybe you really. Simanyi bazibadde ndoza miliyoni nga 3. The sente zange ziyamba nnyo bamulekwa ne bannamwandu. I wouldn't see why nkwata sente mbu nziteeke mu byamasanyu. Sabaagala okujja okusanyuka balina okweteekamu honestly. Kyekyo kyeŋŋambye njogedde olulimi Luganda nti wobanga oyagala okujja okusanyuka you have to contribute to the sanyu. Naye sente zandibadde nga oziwa abaana abali obubi bamulekwa ne bannamwandu because I know what it means okuba nnamwandu ne mulekwa. Of course nabye nakoze ng'omuntu tolowooza nti omukolo gwange gwenda kugwera mu miliyoni aga 35. No. I think you're out of content. Bajja nsaba mbasiibule. Wali ogenda mu US okula ebyambalo. Waleko otugambye kitugambire eyo nti kaadi z'okoze ziri mu dollars oba 3. If I'm not mistaken, obusiramu tebukkiriza muntu kubeera extravagant. Do you think you are? I'm not. Why would you think I'm extravagant? Allah akuwa sente kati gwe maybe gwe tuyita extravagancy but to me it's not. Senkanankana naawe ebyo nabyogerako dda. I think gomasi eriwa yonna gomasi eriwa oba ogamba eno gundi gawunya ya solar panel eriko ne wifi ne compound ne google tuyinza n'okufumbi gwe communicating na mukyala ogenze wali wa speech n'omusoso wazannyo nnyo kwegamba
simusoosowaza mbadde mbuulira abaana abawala nti beyagaliza ekisingayo obulungi twedda nga wenolowooza nti oba ngende n'ekiriwo nedda nze naraisinga the bar very high and I'm really contented kati mwaboogera ebirala sibimanyi ndi musanyufu nnyo. Walaikum salaam wa rahmatullah. Okuba nti yatuwa ekifo kyo okuba nga tuba ne meetings abantu abamu bakugamba nti okufuna ne meeting mu ndeeta sente naye nabanga yatuwa ekifo kye ate nga tutegekerangayo okulya baneesitanga omuntu kujja kasente ke muki n'akookunyamu bizinesi ye mama halijuza mamulabye noyetateera mama wakiri kiva bye kibadde waneeno mama thank you so much webale kumbeererawo nange nkusuubiza nja kubeerangayo ebbanga lyonna nibaza emikono gyange gye nkola nakyo nkola n'emikwano mingi kasi si eyo gye mulaba kitongole kinene nina mmwe abali wano kitegeeza mwe mundu kuki nze obanza abali ku mwoyo kitegedde n'oluganda mumutegedde babbi mwebale kubanga muwaddeyo obudde wano waliwo abaana abato abaana abanjagala ennyo era nabatadde ne kubabuuza abaana banjagala bana bakola mu tiktok nga bambi sibamanyi naye nolaba omwana n'omunoonya nage ekola obuvunaanyizibwa obannoonyaako nga munenga onjagala nnyo abamu bannoonya abalala nze ne mbanoonya Zaina kwe yakulawo tiktok nsaba bakulabeko Zaina nafuuka na mami we bakanfanana n'okufaana obona bwebulabako Diana something Zaina we yakufulumya webale nnyo okunjagala eyo kira kiraga nti fune omuntu nabeeraawo nakuteekamu data datanga you know ali expensive sigama nti ali ku wifi ane mwena mweba imagine omukyalo ono avudde ku kitanda naye azze ate mu ssente bagenda kweyambazaga bamaids bannange nze simanyi kyakubagamba senga wange omulungi senga webale kunjagala senga wange onanjagala gye yangamba nja kwagala nja kukubeererawo nja kukubuulirira byonna ate oyitirire nesenga webale ntera kunjagala. Patel, thank you so much for loving me. Patel is my friend. Oyo mumyofu mukwano gwange ne yangamba sister kodi nakuwa 500,000 nina okujja ku launch supporting era kumulabye wa supporting I think I should already give me money. Thank you so much Patel. I'll also be there for you. Baratarians bali abali wali eri banjagala twagende nansa ne president wange bannange olwanda babonye ne basanyuka nibajja okukola selfies nengamba bambi mwebale kunjagala babi mwebanyemeaneta Halima muto wange nsabwayimuke ku mami Anwar kasista kange kubambi kanjagala nnyo baneemukalabe omanyi omwana abeera omuto omunyooma gwe tulaba nti akuze Halima omulimu gwe yasooka ofuna yankubye essimu nagamba sister batusasudde omusala n'omusala gwange gwensoose okufuna njagala nkutwale out baneeta kisangika wallahi Halima yampa sente ze zonna Halima ye muntu akuweereza emitwalo ena nagamba sister muteddeko emitwalo ena webale kutubeererawo ani akuwa sente ze ez'akameeza nugambe ge bambi tugamba yasiima banagamba tebasiima naye bambi saba Allah kugaziidiza ensawo tokaaba tuze kusanyuka sagala kyenjo saba Allah kugaziiza ensawo ate ofune nnyo kubanga omuntu akuwadde n'ate olusasinga n'akuwadde akakadde amanya asijje ku mutima kwe n'agattako n'ebigambo baba wange webale kumbeerera wani akuwa sente ze ez'akameeza n'akuwera school fees baba watuweerera nga tokola nakukola ebigambo ebyo lwabingamba bimpoona omutima nenga bambi omwana ono yasiima webale nnyo webale nnyo webalire ddala agapakanyiza okuwa abaana bange ab'obuwala kumayinza kati nafuuka mama w'abaana abawala temwenyomanga eyagalizanga ekisingayo obulungi nze dadi wange yankuza nga ndaga nti ndi muwala ow'enjawulo era nga ndaga nti ndi muwala ow'ebbeeyi mami yayinza bagamba mbu yalinga terisga netegeezebwa kyewe yankuza nga ndi masomero malungi buli kyemusaba kimba te teyalina
nenga yinze bwatyo yali yateekateeka naye n'omukisa maybe gyali era niwe nali ngenda ofumbirwa much as everyone was excited omwana ffe afunye sheek asingayo gwanga yagamba nedda only nga omwami yannyonnyodde omwana wange afuna atya degree buli muntu teyamutegeera kaseera ako yali bwamu bwati nga yeetegerera ebigambo bye kuba buli omu yagamba ate omwana agenda kufuna ebintu ate kati nsiba biki byayogera naganza omwana wange mwagaza kubanga asomye mwagala kwa grade bingi byogera about omwami wange Akram nga bimanyi bya social media nenze ndi mu mativu nti na raising them very high era nebaza Allah yampa sheek alhamdulillah era mwebaza okumpa Akram nze bwe mutumira bwenti gamba bugambi alhamdulillah ana yebale kumpa omwami wange omulungi yakusanyusa babule mutuna kwangamba kyekyo kyenyini Allah webale kunjagala webale kumpa mukisa mu nsi muno nembeera mukyalo w'enjawulo basi buli mukyala nti alinga nze myaka 3 oli Rotarian oli dokita oli lecturer byonna gwe oli bali priest amin so byonna bambi byebaza sembe okwogera ku Vivian yo veteran wange era mujja mulabanga simulanze nakoro yakwata obumuli bambi embuzi towokamala nenda kumusituza nakuwulira omwala oyo twali tukola naye ku kesisi nga ndi mukamawe naye nategeera nnyo nange nemutegeera netufuuka baluganda era okujja nga nze kugambye nti Vivian mukwano gwange naye buli kiribeerewa ojja kumulaba vivwe bale nnyo okunjagala buli mutategeera nti of all people Vivian nze mmanyi ekyama kyange gy'oli kubanga metron we yaba akusinga okutegeera nawe bw'oba osinga okutegeera nti ono ndowooza yasinga okunjagaliza but so closest to me n'omwami wange senga senga nawe onjagaliza tojja kuba metron tojja kuba metron sente buli akaganye n'asulayo omutalo n'asulayo yenna webale nnyo webalire ddala twasoma n'abaana bangi ne baliwa kitegeseka take it for granted webale nnyo okunjagala naki Mariam bane mwenna mwebale nnyo okunjagala baba media mwebale nnyo Rani Kojja Pamia mwebale nnyo abalala badduse ne mukyali waneeno kama bawa omukisa Assalamu alaikum